Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagadde babulire ku ddagala eryosobola okubeera ng'omaasaamuko mu nnyumba eyo gy'ogenda okuyingira naddala ennyumba ezo ez'amaka. Ebiseera ebisinga ennyumba ezo ez'amaka ojja kusanga ennyumba y'amaka nga nannyiniyo yagirimu n'afa, bw'afa n'agirekera abaana bano ne balemererwa okubeera nga bagibeeramu ne basalawo bagiveemu bagiteekemu abapangisa bo banoonye gye bayinza okubeera. Ennyumba ey'ekika bw'etyo kyandibadde kikulu nnyo nga tonnabagiyingira tandika gibeeramu, sooka ogiteekemuko ku ddagala lino nga bwe ŋŋenda oddikubuulira. Nammwe mu bapangisa luumu emu luumu bbiri era nammwe osobola okubeera ng'olimaasaamu. Mulimu ennyumba ezo ez'emizigo n'osanga nga yafiiramu omuntu, mwafiiramu omwana, mwafiiramu yali agipangisa oba yeetugiramu yafiiramu, gwe n'ojja n'ogiyingira buyingizi. N'olwekyo kikulu nnyo naawe ggwe apangisa luumu bbiri luumu emu nawe osobola okubeera ng'eddagala lino oliteekamukko nga bwe ŋŋenda okunnyonnyola. Kati gwe owa luumu emu luumu bbiri tusooke tuwulire eddagala ly'ogenda okukozesa. Nkusaba ofune ebbombo, ebbombo liggyeeko bw'obwezingirira liteeke mu bbaafu. Funa akattaddogo ako akatono nawo kafune kateekemu. Ofune n'akambula kaggyeeko bw'obwezingirira nako kasuule mu bbaafu. Ofune n'ennamirembe naye mugatte ku ddagala eryo. Ofune ne kayongo yoyo mufune naye muteekemu. Kati eddagala eryo beera ng'oteekamu amazzi liyenge. Bw'omala okusiimuula ennyumba yo ng'omaze ogirongoosa bulungi, eyo luumu emu luumu bbiri niweba ya bizinensi osobola odditeekamu. Bw'omala okusiimuula bulungi beera ng'okwata eddagala lino ly'oyenza obulungi, beera ng'olimaasamaasa mu nnyumba eyo nga bw'oyogera alimaasemaasemu ng'ogamba nti kano kattaddogo njagala katte buli ddogo lyonna eriri mu nnyumba eno. Kano kambululemu buli kimu ekitali kirungi, kambululemu ebyo byonna ebyalekebwamu oyo eyali mu nnyumba eno. Ogambe nti ono kayongo ayongobeze ebyo byonna ebitali birungi ebiri mu nnyumba eno. Ogambe nti njagala mbeere n'emirembe mu nnyumba eno n'abantu bange. Bw'otyo sigala ng'omaasamaasaamu eddagala eryo, oba okwate ekisiimulo okiteeke mu ddagala eryo osigale ng'osiimuula ennyumba eyo. Kijja kuba kikuyambako okugobamu ebyo bitali birungi. Eddagala lisobola okweyongerako mu kusinziira kakati naawe ow'amaka ng'ogenda kupangisa nnyumba y'amaka ebaddemu bannannyiniyo n'oyagala ogipangise ogiyingire n'abantu bo, sooka naawe okole bino. Funa eddagala eryo lyennyini lye njogeddeko liyenge bulungi. Bw'omala oddiyenga siimuula ennyumba yonna ebisenge byonna. Bw'omala obbisiimuula ne bitukula, kwata eddagala lino ly'oba osembyayo genda ng'olimaasa mu buli kisenge, limaaseemu era naawe ng'oyogera bw'otyo. Kano kattaddogo katte buli ddogo lyonna eriri mu nnyumba eno. Akambululemu ebyo byonna ebitali birungi. Kayongobeze ebyo byonna ebiri mu nnyumba eno. Ayongobeze amalogo, ayongobeze buli mwoyo omubi oguli mu nnyumba eno guleme tulumba mu budde obw'ekiro. Okwate eddagala lino bulungi, okwate n'olweyo ogende ng'olimaasa ku buli nsonda y'ennyumba. Genda ng'olimaasa ku buli nsonda y'ennyumba nga bw'oyogera ng'ogamba bw'oti ti nnyini wano ffe tuli bapangisa, tetuzze kutwala nnyumba yo, twagala tubeere n'emirembe mu nnyumba eno. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo nti nnyini wano ffe tuli bapangisa, oba nti nze ndi mupangisa sizze kutwala nnyumba yo, njagala mbeere n'emirembe mu nnyumba eno. Bw'otyo nga bw'omaasa eddagala eryo ku buli nsonda y'ennyumba. Ennyumba ezisinga ziba n'ensonda nnya. Mubeere nga mukola bwe mutyo mugezeko okugoba emizimu egyo egiyinza obbamalako emirembe mu nnyumba eyo gye mupangisizza, wamu n'okuggyamu ebyo eby'enjawulo ebiyinza obbamalako emirembe. Mukole bwe mutyo kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.